weewaawo ali ku Tom Sayugi tukwaniriza nnyo era tweyanziza nnyo tweyanzeega okubanga naddala gwe wa subscribinga dda buli lwe tuteekayo vidiyo zaffe ojjumbira n'oziraba ate n'okomentinga n'olikinga n'osharinga naye tokomaawo era kola omulimu omulala obuulireko omuntu yenna omulala mukwano gwo omugambe nti obudde bwo obw'eddembe oba obufiseewo tobumalira mu bintu bitagenda kukuyamba genda ku Tom Sayugi omugamba subscribinge alikinge naawe atuguddeko obugwi n'olaba n'owulaba nga tulinamu amakulu mu mboozi zaffe ne mu bye tuyigiriza bambi togenda bugenzi sharinga likinga era naawe buwulirako omulala erinnya nze Musaazi Tom seggulu ligamba enjuba tegaana mwoyo muwunde enjuba ebireese ate ago nagajja eri mu balasangeye awo ne nfuuka nange omulasangeye gwe ate nze naasigalira siyinza kusigalira ndi muzzukulu wa Katongole emulema mugatta eri mu buddu sebo Katongole mugatta emulema mu buddu wagadde nnyo era ndi musajja muzira nti kakati bw'oyita ku mudaala nga waliwo akanyama bakugamba kambuzi naye nga baatabiseemu tokyamutegeera oyawula abantu bano era abantu bangi manyi gye bali eyo babuzaabuzibwa nteeki eyo gye bagamba naye oba oli awo olula tugenda kudda ente eyo tuginnyonnyole kubanga ente eyo nga bw'ogiraba erimu ate emitendera 7 egyekutuddemu nga tujja kubaviira ku ntono tubalage ey'ekinuulo tubalage eya lubombwe tubalage abagabo b'emulema tubalage ey'akaasa tubalage ey'akayinda zonna nte era abasinga obungi bagenda ne baluwanuuza ne bagamba mbw abeddira ente beddira kikere era tujja kibabuulira okuva ku olwo bategeere nti buli omu n'omuziro gwe ate babeerewo batwesunge bwe tunaakwata ku miziro era nekiraba tuyambe yalinga ennyo balayikinge abantu abalala bajje ate n'ekirala ŋŋenda kukyogera nga muganda wange ye amaze okutweyanjulira wadde mumulaba buli lunaku naye waliwo abapya abaakajja sebo weewaawo taata nga onsudde ku ndasanye eno omulimiriza agwa ku kkobe ekyamazima n'atungira ku luwuzi kubanga ezitali ntunge ziwubira siyinza kumumunyala ng'ekkeresaata ate italiko kaliibwa nti omuganda ajja kulya okyalirye nzire mu kwemalamala nga embwa egoba enjovu oba okwesikulira ekikunju ng'owoolukuku ali enjovu munnange n'okweke n'enkula ng'omubooge bagunoga kibbo ate gudda muganda n'ayimba n'enderuka ng'afunye ow'eddanzi ate kitaffe y'omu kalinzi tagenda na kaniino bassebo ne bannyabo mbategeeza nti mu butuufu si lugonwa nti mugudde mukwaba mukusanze lugonwa oba musisinkanye kyebambe wano nze musisi bosa Geoffrey Munnabusiro nkonge ya muvule n'antagwira kyeya kimu kiwoowolo munyogwavu atalina mazitali andi sava nno kubanga ndi mwana wa bambejja omukenkufu mulimi yize sava ekyo nja kukiba kuba kankiwube bwenti oba kiba kuba ennengerenge kiba kuba ennengerenge kubanga nazaalibwa mu mbejja tokiwuuba nnyo kubanga nange ndi kiweeweesi wamma ate oyogedde ensonga kati nessanyu nina nkola na kiweweesi saava bw'azaala azaala kiweweesi ne naava bw'azaala azaala kiweweesi kale nno buufu obwo ono ye tumuzaala ndi muzzukulu aba muzzukulu kaakati nno njagala okubeebaza abatulindirira mu butuufu mutuwadde naffe essanyu lye tulinalikirako lya Mwoki wa Nakatansense kubanga manja ayaalwawo mwebale kutwagala mwebale nno kutwesiga omukutu guno nno mulina engeri gye mutuwa amaanyi buli we mujja ne musubscribinga ne mulikinga ne mukomentinga ne musharinga emikutu egireeta ebyensonga wano mitono kati guno guli ku mwanjo nnyo muveeyo eri gye babagamba simanyanga ate embuzi yatomedde gundi nga tebalina kye baleeta kigenda kugattako mujje wano twabagamba nti awali akagga wagwa nakasumba jjo
nze Sengule 222 ate ndi muwandiisi wa bitabo kinkoze bintu leero bindi wala nja kukusaba mwana oli ayite wali ajje anyamba mpereze ekiguniya kyange kuba munange w'emirimu gye teyetereka omubazi w'enseke akeera ku biwondowondo ebiwondowondo bimanyi kati bino biti biri awo biyongoyongo kyentegeeza nti si miti minene naye butittiriri buti naye bulimu emiwulugwa gino munda muli kati munda muli babukola babweyambisanga enseke okumiima okunywa bwe wamugamba teyalwayo kasumulula ekiguniya kyangeze omukadata nga bwasumulula ntwala omukisa bategeeza nti omusajja muwandiisi wa bitabo wadde emyaka mugiraba mimpi naye omulembo omutebi Ssaabasajja Kabaka yaguwa bavubuka kale bwe tuteera tetusumagidde omusajja n'avaayo n'ekitabo kye bayita Olulasangeye bye tunyumye ebisinga obungi tubijja wano awo n'ebisoko byonna ebibawoomera okuzaana baga ate kati awo batulese nnyo ne biva mu fumbekero ly'ebisoko wano okitegeera bw'oba oyagala tubinyumye ng'oga nti bali wano kati kino bagizeeko kino ne tubuuza ekibuuzo nga naawe oddamu efumbekero ly'ebisoko beera nabyo ekitabo Olulasangeye beera nakyo tujja kukola nga bwe tuti ku puroguramu yaffe kuno tujja kujjangayo ekisoko kimu tukiteekewo wano naye tetugenda okukola kino ekisoko kigenda kusasulirwa bwe tunafuna omuzira kisa agenda okusasulanga ekisoko kino kyetugenda okuteekanga wano kigenda kusasulirwa $10 bwe kiri $10 kati tetugenda kukibawa wanabaayo ateekawo $10 nga tutandika okukiwa buli lwe tujja nga tukiteekawo amakulu gaakyo tukirekawo nga tukibawadde ente tubawa amakulu gaakyo kati owabaayo omuzira kisa agenda okukigula tujje tuwa amakulu gaakyo kati olwaleero ekisoko kye tuleseewo wano kiyitibwa okukuba emimwa okukuba omuntu emimwa okukuba omuntu emimwa kisoko abaganda bakozesanga ebisoko bino nga bafunza amakulu mangi nnyo teyandibadde mubi naye ekizibu kyalina akuba nnyo banne emimwa oyo yeyakubye senkatuuka emimwa ku mbaga ya gundi olwo gwe n'otegeera kiki yaba yakoze okukuba omuntu emimwa kyeki ali ku Tomusayugi toseetuka nno era tosagaasagana kubanga leero bye tuzze nabyo ow'emmindi asena kituufu bivuluuja okufaananako emmamba mu ntyanko tuzze n'effumbekero ly'amakulu g'amatikkira ga Ssaabasajja kyekyo ndi mutuufu oli mutuufu effumbekero ly'amakulu g'amatikkira ga Ssaabasajja effumbekero oli mutuufu kubanga era gafumbekeddemu amakulu mangi eri abaganda ag'omulundi ogw'amakumi-30 beddu kale ntumiddeko ku Director Judy Kirabira Taddeewo owa St Francis Junior School Buloba Kapeeka atugoberera nnyo era musajja ayagala nnyo Buganda yawandiika nno n'oluyimba lw'ekika ky'embogo lwe lwakkirizibwa jjajja waabwe Kayiira Emugulu n'alutongoza oluyimba olwo nduwulira jjajja Kayiira yalutongoza Emugulu n'abagamba mu mikolo gyaffe egy'essanyu egy'ennaku n'enda emirala gyonna eginaabangawo olwo lwe luyimba lwe tujjanga okukozesa ye yaluyiiya ogambye yaani Director Judy Kirabira Taddeewo oluyimba lw'ekika ky'embogo mbadde wano nga ngezaako okulunoonyako naye ndowooza amayengo galina engeri gye gantimayi ojja ddunoonyako olufune webalire ddala muzzukulu wa Kayiira Gajuule Mugulu Singo musajja mwagazi nnyo wa Buganda era mwagazi wa Luganda era ne ku ssomero lye yateekawo alina programu gye bayita yali mu Luzungu Human Formation naye yagamba nti okusoma kuno okw'Abazungu tekulina mugaso nga temuliimu kalungo kayitibwa mpisa
Nduliddeko. Lwero. Ndero kituufu. So ebintu bingi nnyo ebyo omusajja wabyafaayo. Naffe tujja kumuyimbanga wano. Amina. Kubanga kyeyakola ekikolebwa mutiitiizi. Si kitono. Oli musajja nassajja. Omugomo ogufa ensonzi n'obuyamba. Bwe gutuuka. Kati bwe gukwa omugomo kano kasero kalukibwa naye bwe kabanga kakwata. Akakwata ensonzi. Ate ne kakwata n'obuyamba. Jukira obuyamba ate bwo butono nnyo. Ate ne kabukwata nabo. Ne katakoma ku nsonzi. Ne kakwata n'obuyamba. Ogwo omugomo guba nassajja. Ate ne we tunadda era tumujja kumubuuze bwe munaaba temubuuze birala tujja bayamba tubiddemu tubasomesa omugomo ogukwata ensonzi ezo n'obuyamba. Kakati T-Bags gyali ali mu mirimu miyitirivu nnyo naye yagamba nti agenda kudda addugaze emmeeza eno tususse omwogerako nti twogerera ku makaya. Andi era ekiswaza omugagga kuba kusesema ntula. Mbonewo nekiswaza amannyo kuba kusesema biramba. Kyekyo nti gewaana okugaaya ti ate gino emino gy'amatooka emiramba gyayiseewo. Naye nga tukwagala nnyo T-Banks. Webale kubanga wasuubiza ekisuubizo ekinene bwe kiti. Munnange yasuubiza nti ajja. Omuyala akayanira kulya. Ate amatu g'omubaazi gawulira kimu. Embwa etwala ennyama yo. Kyokka.